Stecia ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina enfazi gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira teguja nagwisawo. Kunyisewa kuyita tosawa. Kakati vayo vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Magic Production. Ebatuusako Stecia and the House Girl. Wachafuwalidde otokungulu olwo munda kiri kitya nino soka nenkula nentukanga wano naye batuusa lwaki tutuula ku bulungi mwali agadde ku mukazi okwata bwe naawe kyanoonya omusajja okufumbirwa alindwala ne musajja amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga nayona anaasoboka toyina kwaka simu eno nozimpa wano amasanyu wano waki wawuse ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako ayagala mirimu mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kulya omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searchinga Stecia and the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification bwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Kakati goyina kyekyokutunga ekyamaama olinayo ka TV ka fridge olinayo ka oven ka gaasi ani tobirina nina kiveera kyange kirimu ngoye zange noonyayo ka TV koyinza otunda ka TV kokka ka TV oba oba olinayo ki home theatre system awo kireeti awo ebyo ebyuma bwe bityo oyinza okijja wonna onaakizaawo ng'omaze okutandika okukola omanyi genda oleete kyoleeta ojja kunsanga wonsanze ekintu nga ki leeta buleesi nze nkulinze naye ate obudde nina butono naye nga byakulinnya nnyonyi kulinnya nnyonyi ate bulaya bagenderawo mu baasi kati TV evaamu ezo sente soka oleete tulabe kyetugenda okutunda oba oyinza okuleeta TV nayo nga sebo wendireeta nga ŋŋenderawo bwendireeta TV nga ŋŋenderawo nga bibeera bitya oba wetuuse edda olweggulo kasita ogireeta kati naye essaawa egenda lindako kati oleeta ssaawa zino olweggulo mba bulaaya oba bulaaya oba n'ekisenge oba n'ew'okusula ampala kuyiiya kati raba kino kizze kifala tekimanyi kimbamirako naye kakati kakigireete tukirage Kampala kinaayiga TV ngenda gijjawa ku kibuga kuno nze kenyini newonga nti tuleetereyo wuuma sigirina omulimu mbadde batuusa waabwe neeraba mu nnyonyi maama kubanga gomanyi omungi omulimu ng'ogwagadde ebbanga lyonna weewunye nno nga njagala nagwawala neeraba bannaye mukama bwanzijukidde ngenda kufuna ate gwakulinnya nnyonyi batuusa waabwe naye obuzibu
Nesenga Maliki wandoga. Kakati bantu bamate ekintu kyesobola kufuna. Watali nti mu Kampala balina we balangirira nti batunda TV, bagaba TV wano. Abantu ogendawo nosimba layini nofuna TV. Nsanga omuntu mugambi. Kiyo kyanise. Nsabayo ku TV. Tolango oli omukazi yangoba mbunjagala ku simanyi ku babaawe yangoba kitono kati onalabika antwalana ku police. TV evuddewo omusajja ngambi lumuwa TV nga ninyirawo ennyonyi awe nnyini ngenda okulinnya ennyonyi nnyonyi mama nkulumiza senga alowooza sente ozifuna mu bufumbo bwokka musimanyi ozimbire kalina olaba wano wokka wano mbadde ngenda okukolera obwawusigalo nfune esente ngule Uganda kate birimu okulinnya ennyonyi. Kachobwa yali amanyisinga ofune. Kati singa neyo mbufumbo. Banfuga ovawa ulaga waye ngoyiza totambula. Gaya. Mpunya amafuta ganyonyi kati. Mpunya amafuta ganyonyi mama. Batuusa wawe. Omusajja ayina engeri gyampanidemu okulinnya ennyonyi kuno. Obutuufu nenda bango ndabika natuuse nadda. Angane ngoye bakuwambe ogeno tuuka eri nga bakulinze dda. Angambye nsula mu bakibaye sosa nsula mu nyempewo zikufuuwa emmotoka ziri ennene mwotambwe zimira bubezaawo ngenda sula mu kalina batuufa waabwe kubanga ngambye babeera n'emyaliiro baana ana gumunye okulinnya emyaliiro egyo buli luno olutuuka eri nga bakukyusa n'erinnya abaana bala bakumanyi nga batuusa embweri nga bakutuuma Kadaama nolwerinnya eppya oli ne bajja nga akunoonya omusenga mwazungira mbwanoonya batuusa erimba mulala mba Kadaama linnya lyakyusidde sikyali batuusa newonoonya otyeye manti afaananika olutuuka eri ofuukira nawo muzungu kubanga obeera mu bazungu buruda boto bala okyuka olaba mu bazungu ngenda kukolomya senga Maliki kakati ate gwe mutiini yeweepanka simanyi kubanga ngenda sooka ku kyalo kyange kyengenda oggula ngenda sooka ntekeko emyaliiro nga nsooka n'embeera eri waggulu nengamba ani oyo sisenga mutiini ononyani obadde oyagalani nga mutiini gwembuuze ezengoyo zijidemu ewani onowo sasa bagambe ku kyalo nti ndi muzibu nnyo nange ngenda okweyagala naye TV evuddewa olinayo ku TV eyo ogaba ogigaba manyi njagalayo TV y'obwereere kati bw'ogimpa ovaako ki kozesa kati nze singa nagikozesa kandi okukibuga ba mitima mibi kati wuyo alina TV bw'agimpa nenfuna omulimu nengenda nenenya ennyonyi nja musindikira TV nnyingi kati yeemu wuyo talina nandala mtime babakampala okukibuga tebagaba balini tibe bibiki bajjuddewa tuyina TV waka bakobaka batinye simanyi obaana akaagala ndaba tekalina kibiina kyemabega ebyo biba ya layisi naye namusana naye nga batuusa noonya olumba olunanzika olaba olinnya bulinnya ku kisiimula kya mutiini yenga ogiyisizaawa kenyini okutambulako lutalo omala mulabiriza omala kulaba nga taliwo n'ofubutuka naye mbw ate oyingire mu nnyumba ye okwata TV ya muti baba bakulya misana baga nti abasizi b'emisana abali emisana oyo mutiini akulya emisana kusalasala nakusiika mpedde batuusa abo ngenda okusubwa ennyonyi nesitatafa
anagenda okuntema anagenda okujjukira nti anange TV yange nga nali nyedda ku musajja ngambye olutuuka bwenti ne muwa TV nga ninyirawo anagenda okumaga amaga ati anoonye ng'ennyonyi yambuusizza dda byebyana yanamanya ati atagenda kundaba kuba kati awo waliwo mba nina okusala amagezi mangi nnyo okulaba engeri gye njifulume mu nnyumba ye tajja kundaba nanumiriza nti nagibbya nansangawo kale andabi kale antegedde nti nagibbye ansangewa ennyonyi bamala gazereteraga ebitengi bye abikyusa mu buli fasoni kitengi kino kirina amatu kino kirina emikono alizo ennyonyi bagimanyira amanyi batuusa byempisemu okugituka mbwana veri najja nga yereka n'obwo obuwanvu bwe mbwansike mu nnyonyi ye nga agirabye nako ennyonyi zibulirayo mu bbanga oddamu n'ogiraba ate era bwe nagenda ngenda kukola sente muweereza TV nyingi nga 7 zimuyire kuba serengera kuba napiti ate n'onaavuga ennyonyi driver ngena mugamba driver itirako wali wasenga nsule yakayinja sijja kubwe nasula kajja rajja kuntegeera nja kuyisa omutwe bwe nti mu nnyonyi mpiseemu omukono mugambe senga ngeze senga mali kumulebo buwanvu yaye kayinza n'okukwata ku nnyonyi oyo nja gamba driver ayite wano kiwedde TV ya senga erugenzi mubaza kanifulo banga muyita ngo bajali senga mutini